Oli twale yo muvuyo okubadde eno. Tewajja kubayo muvuyo. Buganda First tujja kuba tuli bantu bampisa. Era tugenda kubeera e Masaka mu Buddu nga 19 ogw'omusanvu. Ronchi? Ronchi. Lwaki okoledde Buddu? Buddu saza kkulu nnyo. Amakanda gammwe agasenga gye gali. Buddu guleeta Masaka nkulu nnyo. Kyobola ne President Museveni gye yatutte lunaku lw'abazira. Abantu gye bamulagidde nti twalwana naye munnaye tuli ku zero. Peace. Yashirabye. Naye baddenga bajja babimugambeera. Anti kati Buganda First yo ate kati eri walala nnyo. Nalabye sema DPC nga amuyise katuti mbwa nnyonnyole. Kumbe DPC bamaze domo briefing. His Excellency, we have community policing. Tubyagala nawe. Community policing. You have dogs. You have police dogs. His Excellency, we have police dogs. Tuwalabye ono Minister Kaboyo. Mbusimanya bilioni 218 zetwakagaba mu luwe mu kuleta luwe. Museveni naye teyabadde mubi n'ayita abazirwanako naga muyimirye kazindalo wali buli yafuna awaniko omukono nga tewali nga talabayo wadde omukono. Abababbi bazibba. Kati Kaboyo gwino otandikira kukwata. Abababbi anti bazibba kati kye tugamba President Museveni atuwe n'abantu abawana bazaalibwa wano. Ababadde wana abaana bakaba wano. Abawe ministries ezo. Yali kakati ensonga zeruwero ozikwasa oti omuntu avudde avudde mu regions endala. Ono weruwera abalinako n'ababa abafa abamanyi. Twagala wano nze kitange yafa lwalutalo. Enango wange yafa lutalo. Twagala abantu bafa abawano bakwasibwe ministries ezo ng'ate bantu bafaayo ekirala. President Museveni twagala sinkane bana abalwanyi ng'ekimututte kusinkana abalwanyi. Waliwo biri byatambula ng'alinga abamoking obumoking. Si bibyo bisima PDM biki kati nga abadde atambula mu PDM. Nibamutegekera nti agenda kusinkana abalwanyi si bangi. Abaliwo kati abasinga obungi bafu. Abalala basinga era naye yakyogedde naga abasinga obungi baana abalwanyi be baliwo. Yes, fe abana babalwanyi tebasoma. Naffe tulina kye tufunye. Kubanga bakyabe bali mu nsiko. Fe tulwanaganya okwerwanako tusome Muganda wange. Bimanyi. Era nze nga ndi nina PhD. Otya n'okutya. Kituufu. Gye najje Harvard etali na university yaabwe. Naye nga weetobyeko bwetobi wekka. Kwetobako. Naye nga ndi mwana wa Nze nabirabanga ono omusajja nga tanafa tumwine ng'agaba emidaali ne ngamba ne tumwine baagabira nga ffe batuufu ab'okugifuna. Naye nga ssebo tebabamanyi. Tunulya be yagabidde emidaali. N'omunoonyeza we yali nga tolina w'omulabira. Owaayi. So eggwanga bwe lityo bwe bali baligabanye. Gwe byempulira mu Kampala bituufu. Eno gye wava. Atono omwala tagenda kufiira ku kitanda pulesa. Shamimu Malende. Oli yalese muganzi. Bobi Wine yalese muganzi we kati Luyirika. Kubona wani. Mpulira abagawa Lubongoya. Lubongoya yalese muganzi we bamuyita Sharon Mulungi gwe yalese ne wana empije wa trade na. Kine twale ekyeru ekizungu. Naye abantu abakuba abyeru bili. Atacha be yakalidde. Ikwe struggle. Chokanga nga ne trade namboza badafu babambi okweyerusa. Naye kuliko bagale bizungu. Naye ate dinamboze ndoza ade mukulu. Abadafu bokwerusa naye nga mukulu. Mukulu ndoza kachika bagambye emyaka. Ate ne wadde weyerusa naye emyaka ndoza nga ina byatakyakola bambi. Kugulu kukaba bukabi. Gumba lye kituufu. Naleeta muganzi we Sharon Mulungi naleeta gundi. Kati Sharon muja abadde. Naye nze Luyirika sewunyiza kumuleeta. Abadde muganzi wa Bobi Wine ebbanga ddene kubanga era. Baludde. Kubanga yatandika Luyirika okugamba nti agende batandika okulya ebintu ne Bobi Wine. Bobi Wine yali Luyirika ali asaba bwa speaker. Oba council. Oba speaker bwa council. Nga amazo yita muga kansala. Awo ebintu watandika okubirira. Yo kadi yo kansala agifuna atya ya Nuupu. Kadi yo bwa kansala yali chairman Nyanzi yasoko okuyitayo. Yasoko okuyita. Omwana bamulya Maseya. Ate nga ba Luganda. Era Nyanzi era Bobi Wine ekintu ekyamunyiza nnyo. Wanga tete yasoba kutegeera ate Nyanzi yayitayo. Nga tebamukola bubi. Naye bonna balese baganzi baabwe Shami Malende bamuleseko muganzi. Shami Malende namugamba ne muga wali ne mugamba oyo ekiwojjolo olina okukiteekayo ng'obudde bukyaliwo oba oyagala kusigala ng'oli muganzi. Ate kati yanditaddewa. Lulinga jja tomanyi nze naleeta Shami Malende nze ne Wameri. Tumugamba nti oba oyagala kusigala ng'oli muganzi sisitimu yawa yandibadde awaani mu budde obwo. Omukulu yennyini kuba omukulu yali mwetegefu okukiwujjamu. Naye Kashami mwe kaali tekanyirira. Kaali tekanyirira naye kaali kasalako enviri kali ng'akaana ka senior firi. Kakanyiridde kamaze. Yali akyagalayo omukulu. Gomanya ebiwojjolo byawujjiza. Kati Shamimu n'agaana.
Kamimo n'agaana kati bw'agaana n'agamba nze ni musiraamu nze njagadde bibyo bya ddiini nnyo ayagala musiraamu mugamba wano tebijja kukola enkola ya mubaka agati teri kola ya mubaka oli saitwane kati Zahara n'agandiza wadde ndi musiraamu yasitidde wa speaker ambwetaaga mu mbeera yonna bambi era wa speaker n'abufu n'ekizahara kikazi kigimu era kisava kati ate nyongedde okwetegeeza olutalo olwabaluseewo wakati wa Babi Kyagulanyi ne Zahara Babi abadde tamanyi bulijjo vaawo lindako kati Babi oluliwo kati olumanyi kati Babi naye ayomba kati Babi yategedde yabadde tabimanyi ebyo Babi nze nabimugamba kuba nze ekyo ekyama mbadde nkimanyi okumala ebbanga watambulanga ne Zahara sinatambulanga na mukulu yennyini omukulu yennyini naye kati amaka era tuwa zaffe ze tubadde tugendamu eyo badde toziraba Zahara abadde tagivaamu era agenda kubugiriza mukulu naye kati amaka g'omukulu ganaasigala gajja kusigala jukira kati wetulaga bantu bangi bajja kwagala okuteekawo ekiwojjolo era kati we bali kati oli ono mulungi yateekawo ekiwojjolo bamutadde empiki Grace Kakoza yataddewo ekiwojjolo n'akiteerawo wayiswa mufumbiro bamututa ekiboga ono Victoria Mwiru bamutadde ku Nambooze ekiwojjolo yakiteerawo Sigundi yakiteerawo ani Chairman Nyanzi Nambooze ne bamugoba bamukooye muganzi wa Chairman Nyanzi Victoria Mwiru genda omulabe mukono yagende mukono Nambooze wadde munanfuusi nnyo naye kimugwanidde kubanga abakazi abo mukazi akakazi akakopi nnyo kananfuusi nnyo munafuti tuweta banafuti oyogedde bulungi obalulimi Luwarabu munafuti Nambooze mukazi munafuti akabiina kajjudde banafuti bereere ate kyosiga kyokola ki ebyo Bayibuli ebyogera kale politics wasogo bagenda mutambuliza mteekerawo biwojjolo ku bakazi biwojjolo ku basajja ssente nalaba juzo omukazi wobanga oli mukadde olinakozesa ssente ng'oli mu myaka gy'Abannambooze bambi Bannambooze abatedi Nambooze bano omukazi w'Masaka ono omukazi w'Masaka yani onayogeranga akaaba kabuye wali omukazi w'Masaka ayogeranga akaaba wa Nuupu si MP meya w'e Masaka oyo Florence Namaya abo emyaka egyo abo basente gwe ssente ne mulimu abakadde nga bijojolo nga birabikako ng'okiyiwako amazzi waliwo byatalya ssebo kati nga Teddy kakati gundi zake naye yalese muganzi we gundi Nabbosa naawe nyumya bitano Nabbosa no we bitano yamuleka dda Nabbosa bitano teyawooma yasooka bitano bitano yayoza mukanala nga tekigenda kali oli yemweru tomulaba nagende okweyerusa kikulu kituufu abasajja baagala nnyo ebyeru abasajja baagadde nnyo langi ekirabye Nabbosa yeyerusa yenna kati bugambye tubadde nga mugundi anti nze omanyi Bobi Wine hoteli wasuze wensula zake wasula tukobadde ku security abakulembeze ngobadde nati odumira abantu badde ku security ate nga ndi mukulembeze w'abavubuka mu Buganda kati nga hoteli zaffe z'abakungu awo ngero olaba Zahara bwe yeetala Nabbosa bwayingira wano ono Sharon mulungi bwayingire wa Luwongo ya oli Mwiru bwayingira Victoria Mwiru bwayingira nga bwe bakola nga ate mwagenze mu struggle naye nedda ate balimba kati akalulu okuwa kadi ya meriti ya kuwooma kadi nkugambye bwetaba ya kiwojjolo kyo bwe kiba si kiwoomu oli wa ssente era bafutuso gyolaba kati batandise n'okusesetuka bitano nga bagenda bamuvaako mpolampola lwaki kubanga bitano teyawoomera zaake kazi Nabbosa kekamuwoome Nabbosa ekijujulu ekyeru kibadde ku TV ola kati bamupangira obubadibadi simanyi bamutute mu kooti simanyi bamusibye sere kati ono bambi omukyala mukwano gwange omukadde ticha temulanga balwanyisa baagala bambi emityana kazi wattu anti kati baagala yabavaamu ddeera ani temulanda mukwano gwange oyo ticha anti abadde ayagala awo mpigi ewali Teddy Nambooze jukira yali MP wawo naye ng'ali mu NRM tasobola kati abo okujja mu Nuupu banoonya ntondo baali tebamanyi gye bajja bandisoose kubuuza ffe basiniya bayagala kunyiiga ate bunyiizi bandisoose kubuuza nti banaye mwe basiniya eyo gye muli kiri kitya kamyufu gye kali omanyi Nuupu yagenda n'etimba abantu bbula era naffe bambi tubadde nga tugezaako okubiwolereza ebintu ebyo twabagamba nti banaye ekibiina twakifuna emyezi eki naye tulina bwe tukola kamyufu abaliwo katwala abaliwo naye akamyufu ekisanja ekijja tujja kukola ki tujja kategeka kati bamaze okulonda n'akakiiko akapiira ne babagamba vetting nga bo balaba batudde mu tenti wali nga constitution gye bagoberera
enkadde ya Lukibalama nti kati bagenda kugamba tukyali constitution enkadde kubera constitution empya constitution empabire empabire ye bakolamu ennongosereza naye nga ennongosereza baali bagikola mu nkadde balina amaanyi enkadde yali eyogera ku vetting yali teyogera ku delegates conference kati saawa eno bagamba twazeeyo mu nkadde kati kye bagenda okwekwasa nti baatuwaabira tetwagazeetinga kati ono muwala Zahara yasooka kuwanika bipande nti agenda kwesimba Makindi anti kati oli babaze mulya nyama yaleese miliyoni 5 ayagala kadi ye Makindi West kakati waliwo Alan talina sente ne Musiri talina waliwo ne Ajintege Faruku abo kati ate kati baba Ajintege Faruku yakwata ekyokubiri oyo talina mu structure za Nuupu talimu naye yakwata ekyokubiri anti tali mu structure yajja kubeera mu bibye oyo talina lugendo mugambe talina lugendo kati baakirabye nti ebitaano bya mulya nyama babyetaaga kati gwe Zahara katukuwe wano kuba Shamimu kiwojjolo teyakiwaayo ate ne sente talina mulwadde kati ate Shamimu munakwatibwe Shamimu afe agenda kufa mukazi wano si pulesa zigenda mudwaliro Segirinya mukazi we yakugamba nti baali bava mu ddwaliro Segirinya bwe yalaba ekipande kya Naluko naga munzizeeyo mu ddwaliro munzize Rubaga enkeera amawulire gakeera kuba nti Segirinya afudde mama we yamubika saa 8 ogwekyo tugenda otuuka Rubaga naga nti naye akyali mukakasa mama we naga nti nedda nze ndi mukazi mukulu abafumba manyina nabalamu temumfera kipande kya Nalukola kye kyamuja mu budde mukyala we yabitugamba kati ate ojjukirwa mukulu yennyini yalangiridde Zahara kati Shamimu wali awulira ani yonga ni Shamimu wabanga pulesha yenga siri nungi bulungi kati basimye emirimu Shamimu gye yakolanga agendagenda banafuusi nkugambye abaana Banuupu bonna bye bakutenga nkugambye banafuusi kati nze mbadde siri ne Shamimu mu kooti nga muwuliza ku bwereere ate bano baloya abasebe bonna bo tebabeerayo Wameri and Company Advocate njimanyi bulungi yero faamu yaffe abanuupu ne yatuwolereza okuva mu People Power ne bwe twafuka ekibiina ne yero faamu yange era nze kasotu yamusima kati yafuka era ne tugigazetinga nga lo faamu eya nuupu n'ebiwandiiko gyebiri Wameri bw'afa mu nfe etategerekeka eyo naye enfa ndidda n'enjiba nnyonnyola bwe ndibanga nfunye obudde bwe ndibanga security emmala nja kujja njiba nnyonnyola Wameri bw'afa mu nfa bwetyo Pesi eyakatana Pesi si ya Musisi Musisi mukozi wa katana mukozi wa katana kati Musisi atasobola na kuweleza muntu mu kooti nkulu asobola okubeera ne lo faamu tatula kubba eyaki Lwogaye tasobola agenda mu kooti nkulu talina bisaanyizo tabiina ate tewamulabye tebamuwaabidde kesi tewagira nti bamuwaabidde mu lokanso mubeera wamuli b'amawulire bamuwaabidde mu lokanso nga bamugamba talina bisaanyizo byali bimukkiriza kutuula ku ppano ya Nalukoola oba kyekyaba kubisa n'omusango kyekyanti kuleeta awo bakyakayiga naye kampuni ya Wameri omanye engeri gye yagobwamu mu Nuupu okuleeta Pesi eyakatana oba kanso tulyamusima bati yali active mu bintu bya Nuupu kuba tulyamusima yagisigalamu kanso tulamusima yekaye yasigalamu eri advocate Company Advocate ina balooya bangi naye yali kampani olaba ku structure zaayo olabanga tulyamusima yagisigaza ye yasigalawo nga bwolaba director nti yali Wameri kati ono ye yali amumyukawo so balooya abalala gye bali bakola mwe bali balooya kuba so ye yasigalamu ng'omukulembeze yero faamu yange nze tulyamusima yerooya wange ate tampanga mbooze ng'e gye bamufulumyamu yali teyabimanya musajja watu kuba bambi ye yali amukuba tekinikale agenda okulaba emisango bapesi be bagiri baherere olwo bayingizawo batya Pesi ate kati oli ye muwanika w'ekibiina esegeza wali akasente akagenda mu Pesi Nalukoola bamusiseemu miliyoni 5 Pesi ewolerezaani nga Nalukoola naye alina kampani kuba nalabye naye nga Nalukoola yali amaze okubagamba kuba nze Nalukoola yankubira nga bamusaba ezo ssente ne mugamba Nalukoola abo abasajja bafeere tobawa ssente kubanga bamusisi tebalina kapasite ekola ki kubanga Pesi etambuzibwa katana ne musisi tebalinayo looya mulala y'abasajja babiri ebali mu ngalo bwe babiri era abo balooya abalala abajja baali bava mu kampuni ya Nalukoola ni Company Advocate bana bala gye bava kati ate nga bano babakuba ebikono babalaga nti ffe tulina okulemberamu bannamateeka baani Anson Omusi yaliko looya wange mu musango ogumulagwa tetwaguwangula nokooti Sekana yagutusingisa Sekana eri wali ku Tweed Sekana yawe twali
twali twewabidde ebyamawulire museyo looya wange mu musango naye yabalaga ebbaluwa emukkiriza okukoleza mwamulabaho nga ayambadde eggandula lino kati bw'oteekako eggandula lino osobola okuba looya naye nga tonnaba kutuuka ku levi kati omuvuyo mungi nnyo sayidi awo kati waliwo akasente akava ku kirebe nkagenda mu peesi tuwoza emisango omwaka guno tubadde balooya miliyoni 10 ze zivaayo zigenda mu peesi ate nga katana yazisayini buli mwezi miliyoni 10 zino genda mu peesi kubanga kampani bw'ogisayininga okuwolereza oba olina ogisasula buli mwezi oba olina omusango oba toyina naye kajja emisango bagiwoza ndaba abaana baviira mu makomera ate bagiwoza abaana olaba bali mu makomera bavundirayo mama wa Machete tewamulabye mwamugyeko interview naga nti bannange neewuunya bantu bali wali bali mu kujjayo mpapula simanyi baagala kwesimbawo abaana bange omwana wange ali mu kuvundira mu komera tebamufaanako mama wa Machete njagala okutegeeza abo bafere bafeeko Buganda First egenda kujjayo abaana abo kubanga tugenda kugamba President Museveni bana abaana bavere gompadde gankubye wala wakati byakutega kiwojjolo kubakazi abakyalabikako kutega kiwojjolo abakazi abasiiwuuse sente abasajja sente olwo abatayina ng'ogumanga bakutekako omuntu olwo kirekawo abafuutu soja abaagala kaani bafuutu soja abadde bayiyewo omubiri basigaddewa akita n'oyo bitano yali fuutu soja bitano basigaddewa anti bitano bitano already ekisooka bitano ayinamu kasente ayinamu yali ku kyeyo yakavaayo ekyokubiri ekiwojjolo yakitege wawayiswa oyo wawayiswa zaake nabbosa yewa lekamba kumenyere bulungi zaala luyirika wa Bobi Wine Lubongoya yeono gundi Shaloni mulungi owempiji aha Mwiru Victoria Mwiru Wanyanzi oyo yewawa gbatadde mukono kunamboze Mutoni wa Nubianiri oyo ali nakawa ate kati yagenda okumyuka bba kubanga baleese Nubianiri yabajja Mutoni ye mukyala wa Nubianiri owewaka ye deputy mayor we nakawa kati byaleese bbawe ate nga mayor yebali mu mujjawo mugamba anti bamujjawo kati omwami yabayingira omukyala oba yagira ku mukyala w'omukulu nga yamyuka oba yagira ku mukyala ayinza okuba yalyako kati ne bamwana obwa vice we ayinza obbanga kyekyo obategedde kati zaake nabbosa so bwe batyo waliwo kyenkiwala ekyeru ennyo oba kyekiwini biki kye baleese ku Naluyima ekiriwa waliwo kiwala ekyalo kiri omwo mu Nakawa omunekeka kiri ku Naluyima naye ayagala bwe Wakiso ayagala Wakiso yonna eyawamu ekiwojjolo kye baakigaana ne luli yajja musawo ensambya mumanyi musawo w'ensambya naye kati ongambye nti ate bano abakazi abakadde bo kati sente kati kano kannyinaze kagundi banya kawala kange kubanga ab'emmamba be bakazaala ka Silivia Namutyaba nawo kaali kaagala Wakiso nkagamba ekisooka tolina sente ate n'ekiwojjolo kyo tebakyagala kati ate no munnamawulire kabadde ka sekuritale kange bwe tutambuze ebyabavubuka mu Buganda ka Silivia Namutyaba ate ono munnamawulire we Nakaseke waliwo munnamawulire yava ku toopwa Esther Nakawooya yagenda kukola te mukazi wattu ayagala wa Nakaseke ewali ono omukazi Nalongo Sala nani honorable Sala nani erinnya liryawo simanyi Sala Najjuma oyo muwala bambi wayagala naye ne swagga eriwedde yagirimu ekiwojjolo kye oyo bayinza okikwatako kuba talina ssente ate Sala Najjuma aliyo weenaalera ekiwojjolo kye bagambye nti ebintu nebibaleeta ebyokugaba baabyo bena omukazi n'abitwala empijjo ono gongambye owannobya owagundi bibaleeta owa Lubongoya nti bena baabiwa omuwala n'abitwala empijjo ate kati nga baba bakoze kibiina kyammwe kyekyo ate ekisinza okumalamu nti ate ogambye mbu abakadde bo bambi bo bakuteekayo ssente abo basente bitaano kati ono omukazi kabanda Namboze ne watateekayo ssente kuba kati kali akawala Nyanzi tosobola Namboze talina kifo kyonna munno kawomedde abakulu kawomedde abakulu aye ne Muwanga Kivumbi bamugoba mu mpolampola Muwanga Kivumbi wanaate yenywezezza kaali tagenda gifuna naye aleka aluddewo anti ate kyekikuuso ekyo Muwanga Kivumbi Namboze balina engeri bakinoonya bakifulumiza eddala Segona ate basiru bo balowooza beesibyeko tebamanyi nti kyekikuuso ekyo Namboze Segona kati omwami y'empuga ye yakivuddemu Muwanga Kivumbi abo kati basigaddeyo bagenda yanalabye Segona nga yeerimba Bobi Wine twateesa ebisanja bibiri ebigwako simanyi nze nzirako wa kubwaki mbu kuba president bwa Nuupu
Kasabatandise ekyabwe agenda agende mu DF era kubanga tebagenda muwa kadi era yaye bagenda jiwani awo kubanga yalinga ayimiridde ne Segona yalina sente babagala sente ne sente ze tebazagala naye muggulu tebazagala ne sente ze ne sente ze tebazagala bagenda jiwa gundi yamanya mwe nopo amana anti kati Magola ye yagambye agenda kuleta milioni 600 naye kati gundi ye walukaga bamugambye alete bina engeri gyaluddewo agende nga abayimbira muno bayimbira kakati walukaga agamba tayina naye agenda kwewola bina afune ebina kati walukaga bwafuna ebina n'abiteeka wali ajja gitwala ya constituency bana yagala Busiro East kati Magola bajja mugadda wali ku bwa meya wadolese Lukaga wali ku bwa meya Lukaga olulete nero baluvaayo bwayo Lukaga ku bwa meya luvaayo wakise isayo nejja kufuuka city ngamba ku bwa meya ka town council just obo diringira waawo okolerawo diru nyingi ebyo bifo birimu diru nyingi ez'amatakataka na kimu wakisaawo ate era kimuyamba okuba nti kuba bamugambye nti bamugaba oleeta Lukaga ne tukuwa bwa meya tukwetegereza enkolayo awo bwe bamuferera we ategeza Segona bayinza okugaana sente ze bana baya muwa kadi tebamulowooza nako tali mu structure nchobola ne wabayogera musajja atulaba aseka maje mu luku tali mu structure anenge jati kita bati ngaseka zabali mu structure bonamba nze wali oluseke lwange lulinga bakigatto musoke enywe enkuba bakigatto balingezaayo nkola ya misota gya mukyale eginywa mu nzizi wezi kati ne gulubanga guli wali kyesimanyawo ne kye bakoze olwaleero kumacha kimanyi ng'ebintu bya kibiina ekyo bimanyi nnyo nakavaayo olwedde ngenza okuvaayo nga bino byonna bimaze oteeka kati naye mukazi watu Aisha Kabanda ali awo kukyeba avuga mu kamotoka kayo oba mwana ki waliwo omwana yabuza kamotoka kakati Aisha Kabanda kadi ye alina okuba nga sente azina eziwerako okugimuwa kugimuddiza kubanga ekisooka ne boogenda ne bye bakoze tebibeeyimirira tebakoledde bantu nayo tebibeeyimirira kati bano bagenda biyimirirako ng'ekyekwaso nti twabagamba mukole bibalemye ono ojja mu vetting nga bagamba kati laga byokoze twagamba okolere atakolere bantu tugenda kumuwa kadi nga beekwata mwako katuteekeyo ku maanyi amalala kumbe bibatu sente bibatu kibyogamba biwojjolo naye muze ogwekiwojjolo munuupu awuleka guluddewo bagamba ne mu mpuga we yali ku palamenti wano guluddewo kakati omanyi Nasolo ekyamupisa kadi ne bagiwa gundi wadde Alozias yalina sente singa Nasolo yagaba ekiwojjolo yali tasobola kulemwa kufuna kadi ya Nuupu neki Nasolo yakyemenda naye kati akigaba kati ayagala ali wiri ekiwojjolo era bonna kumpi buli omu ayagala buli omu kati alyako Nasolo anyirira kati ssebo ate kati buli omu alyako bonna ayagala abazingeko kanywa banamuwa bajjamu ate ne sente ayinamu anti ayina abemmenga bamuvujjirira yalina ne kampani y'obunzaali oba ekyaliwo yalina ne kampani y'obunzaali naye ayinako n'omukungu emmenga amuvujjirira akasente ate nga omukungu amuvujjirira ayinamu owawaggulu ddala aliwo ali eyo sijja namulaba mma ebimengo abyesibamuekereziya abyesibamu nnyo buli mukolo namulabe ne mubeewunziza mu balabe Bikira Maria naye nekiwojjolo akigaba bulungi agabaye mu banene eri mu kibiina anti kye kyali kimummiza kaadi kyekyamumya kaadi kyokka Alozias baali tebagenda muwa kaadi kuba Alozias terinomu yali kati obu miliyoni 10 bwe yateekayo Nasolo yali alina ne sente ale Nasolo teyafuna amugamba nteekayo sente eziwera ate ndo yali asobola n'oteekayo nebizani badde miliyoni 5 Nasolo ale kali ndaba Nasolo alina ne upper hand kubanga kati oyo omulenzi Alozias yabalabisa nti yawaayo sente y'omu yasooka okufulumya amawulire g'okulabisa yabalabisa kati banyiiga sera Nasolo waba nga Alozias ne mu structure taliimu ebya Alozias bizibu oluzungu lumukuba takoze taliimu ono Lweyini bwe babuuza ebyafa mu parliament mu nnaku 2 ng'abyerabisa netteeka nga tabimanyi etegeeza Nasolo awo ali favorite ekiwojjolo akigaba ate ne bwe kinaba kukyongerako kasente ajja bajja musaba bangi anti balina okuwa abamanyi Nasolo olina okuwa omukulu Bobi Wine olina kuwa Lubongoya Nyanzi Katana abo Waiswa ne bootamuwa oyo talina ate Nubian kabaka Nubian ne bamuleka tayagale Nubian ekiwojjolo akisika kitono si muntu webyo nnyo naye Ssenyonyi ate yasikira ddala oli omutolo wamwagala mutoni Ssenyonyi ye ku kiwojjolo omululi wange ali manyi musajja omululi
musajja mululi oyo Ssennyonyi awugize ebiwojolo mu bafutu soja abafutu soja abawaguluka abo ne ba MP ate etasosola niwe kiba kikadde nemba MP banembo wabulabe ekiwojolo wabulabe nnyo simba MP abo wabulabe mu yesera ne kino ekiwale ekyempiji ekyekyotera tusiibule kino ekyasaze ne kijja mu dipi kinato era yakirya ekyavudde mu dipi ne kijja kugonda era ekiwojolo kye yakimu yawuje ekiwojolo kye oyo kati Joyce baagala yagaano bawe ekiwojolo kyobola bamukubana nnyo ane nabagalira ali mukadde nasalawo kiwampuga yali akyali kasebo ati yali awampuga ate yali badani yali akyali katusiba neno ne wampuga bamulivula ne wampuga bamukuba ekikono kino ekikazi kya Masaka kye kiriwo kati juli kakande nakonjogeza byangu oyo ye president wa Buganda first naye badage naye okolaga ebintu omanyanga okwataga bulungi abantu abatambule n'abo ku Lusegere amana linga nebuuza lwaki abasajja oli abanembo digadi okumala emyaka 2 nga tamudukaze bulungi ngakuli ku Lusegere omayindi abasajja tebakyusa ba bodyguard tebakyusa ba dereva kati nze babaddeko wano mubeere bulungi tetugenda kwongera ku kigambo kirala mukama abakuume mweraba ayagala okugenda mu Uganda first teka ukamesa 02 nsimu kabajibawo 0702 mwenda 3 mwenda mukaga 23 0702939623 ngonkubirako obanga ngokuba ku simu eyo nemba sinze kutobange werezako message bajja kuddamu bulungi omukolo tuguyina sebo era tukimanyi kimbo updates ejja kubeera ye Masaka ebawe updates zonna kujja kubeera live ku media zonna ezo mu Uganda nezebweru mukama abakuume mweraba mwere bulungi bye bye